Ampuliriza nkulamusiza kunyo enajjo sinzira okuliriza mando so kinana mwenda akatoniza CBS FM radio ya Ssaabasajja Kabaka eyabavubuka b'omulembe omutebi eddakiika ziri 10 zokka zimaze okuyita ku ssaawa emu eyakawungezi ka leero nze Kalule Lameka programu kkirizo bagaana mumanyi n'ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo bwe tutunulira ebiri mu ggwanga nsonga za byabufuzi gavumenti ez'ebitundu bakyagenda bumaaso n'okwewandiisa ku mutendero gwa munisipaali n'abakiika ku mutendero ogwo bali mu kwewandiisa okwetoloola eggwanga lyonna kale no twagala kubaagaliza birungi byereere bakukomekkereza ku lunaku olw'okusatu lwa sabbiiti eno ate oluvannyuma n'omutendero oguddako nagwo gusimbule twolekera 2026 n'ebirala bingi bigenda mu maaso ku nsonga z'ebyobufuzi abawanjaga bawanjaga n'ebiringa ebyo mu ggwanga erya China bagwiriddwa mataba abantu bangi basenguddwa mbeera si nnyangu mu China eyo mu bitundu ebimu so nga ne Pakistan embeera y'emu n'abaye bakonkonyeeko n'ebitundu ebirala beetaaga ssaala bingi bikoze amawulire mu ssaawa eno esooka tugenda kutunulira nsonga za byanfuna tutunulira ssente nina ab'Amasaka Cooperative Union tugenda kutunulira ensonga nnyingi ate ne mu ssaawa ey'okubiri tujja kutunulira ebyenfuna tulabe ensinga bwetambula abagenyi abasatu bennina nina mwami Kavuma Mwanje Joseph ye ssentebe wa boodi ey'Amasaka Cooperative Union tulamuseko ssebo sebo mukulu Lameka kubiriza programu eno njagala okulamusaako ate gattako ne bannaffe abatutegedde amatwe bweru bitambula bulungi eyo tugezaako bitambula bulungi. Okay. Masaka Cooperative Union kitongole kya bwegasi kikola emirimu egy'enjawulo. Okay. Tugenda kwanjuluza mpola tugirambulula nga bwe tunaalaba. Okay. Yes, nina John Mary Kalemera wa administration and mobilization Ssabakunzi Mukoweri tulamuseeyo Kalemera. Sebo mwami Lameka nina essanyu okubeera wano program gy'okubiriza wamu n'abawuliriza nina essanyu okubawuliriza mu mbeera eyo n'okuwayamu nabo ku byonna ebikwata ku Masaka Cooperative Union. Okay. Neyanza omukisa ogumpeereddwa. Nina Kalyesuubula Habati ono yavunaanyizibwa mu byankulaakulana waliwo emmerezo n'ebirala yali mu bintu ebyo. Kalyesuubula. Yes, tulamuseeko. Neyanza nnyo neyanzeeke. Tumbula ku ddoboozi. Kalyesuubula Habati balamusizaako mwenna abatutegedde amatwe eyo ebweru nva ku Masaka Cooperative Union. Okay. Ndi mulimisa nga maaso eyo bwe nnaayogera n'ebirala ebikwatagana ku mmwanyi mutege amatu muwulire ki kye tuleese. Okay. Kantandike ne mwami Kavuma abamu bwe bawulira ekigambo union balowooza ebyo abasajja bakadde bakulu kati nga ggwe naye ate bano bamusaayi muto. Union kiki? Union kye kibiina ekigatta abantu abasazeewo okukolera awamu ku activities ez'enjawulo. Okay. Kakati ng'eno yaffe yasooka nga y'abalimi nga begattira mu bibiina ebyowansi bye tuyita primary cooperative societies. Okay. Kubanga mu mateeka bwe biwera 2-3 bina bye byegatta ne bikola union. Ekibiina tikibeera kimu ne kikola union. So mukago ogutaba ebibiina ebyenjawulo ebikola emirimu egifaanagana ye union. Masaka Cooperative yaggulwawo 20 ogw'E11 1951. Yes, sir. Emyaka egirebaleba okuyingira 74. Yes, sir. Myezi mitono tutuukeyo. Kikinga teri vibrant yazikira tagali alirudawo. Okay. Okuzikira bwe yazikira tiyazikirira ddala nga bw'ofuuwa katadde oba nti tikakyayaka. Yazimeera. Yasigalawo ng'etambula mpola mpola. Okay. Olw'ensonga nti embeera y'ebyenfuna bwe yakyuka teyakosa Masaka Union yokka. Okay. Yakosa union zonna mpozi n'emirimu era emirala egy'enjawulo waliwo ekiseera ng'emirimu tegitambula bulungi. Yes, sir. Okay.
yabakose eti embeera bwe yakyuka embeera yo yakyuka etya gy'ogamba embeera esinga obukulu twasooka okukoseka mu lutalo lw'ekinaana assets za Masaka Union ne union zendala zeyambisibwa bannaffe abajja okununula eggwanga lino abayekera abaali abayekera mu budde obwo naye ng'ekigendererwa kyakununula ne batununula ne beewola assets ezo kuyamba ku lutalo ekitaali kibi kubanga twali mu biseera bizibu ng'eggwanga lino lyali liteekwa kununulwa lifunye focus empya bya bugagga nga ki kubanga tulaba ne Wamala Union etwalina ne waffe Singo yagwa kati Masaka Union era nayo gavumenti mu lutalo yakoseka bya bugagga ki abaali abanunuzi mu biseera ebyo bye batwala bya union zonna zalina assets nyingi kati fe twalina mmotoka ezisoba 30 zeyambisibwa mu transport ya abayekera nga busazeewo okubayita kubanga bwe baali mu budde obwo okwetikka abasirikale abalwanyi ebyokulwanyisa ate oluusi n'emmere bwe bajja e Masaka fleet yonna baagitwala okutuusa olutalo lwaggwa olutalo genda okuggwa nga zonna zimaze okusensebuka emmotoka endala tezaddira ddala ne batwala emmwanyi ne zitundibwa tani zaalinga 800 n'okusoba tani 800 tani mweri mu kiro 100 tani 800 ezakase kase twalina ebintu mu store nga spare parts n'ebintu ebirala bingi furniture yatwalibwa naye nga byonna ekyomukisa omulungi byabeera documented byawandikibwa ne tusigaza records babitwala babibba byanjewulo kubanga bw'oba obibbi ate towandiika nti ntutte kintu gundi ekitegeeza babitwala butwazi mu ngeri ennuŋŋamu tulabe bangi nga basasulira gavumenti ng'esasulira abaazirwanako bani okubaliyirira olw'ebyo bye baafiirwa tubeereko mu Luweero Triangle n'ewalala ebyomwe tebabisasulanga basasula naye nga bw'omanyi bw'obalirira okusasula ekintu emyaka oluvannyuma lw'emyaka 3 oyinza okutunulira nga waliwo okusasula underpayment ekyokubiri bwe baabalirira ekyatusasulwa sente tezigwangayo n'okutuusa kati tezigwangayo nandikubuuziza n'ebyama kubanga abavunanyizibwa okusasula kwe bali ku radio bawuliriza era ebizibu bya Masaka Union basobola okubinogera eddagala singa batereeza ebibabanjibwa bali babalirira mu kyenkana ki babalirira mu biliyoni zaalinga 17 nabasasulako 15 naye nga bw'osasula 2 3 era ebintu bigenda bisooba sasula bwetyo naye nga baali tibatunulidde Masaka Union yokka waliwo activities endala gavumenti zeteekeddwa okutambuza wano neetemako neeri neetemako nowala neetemako so mukyabanjayo buwumbi nga 2 kutereza ebbanja kati batutte emyaka nga 3 oba 4 nga tebabawaayo bawulira n'essuubi bajja kutuwa kubanga tuwuliziganya empuliziganya weeri olugendo lwa union eno olw'emyaka 74 gye tuyingiramu lubadde lutya ku lw'enkulaakulana y'ekitundu ekya Greater Masaka ne Uganda okutwaliza wamu emabega eri kyali kirungi nnyo kubanga twalina cooperative societies eziwera 200 mu Greater Masaka kumpi nga buli muluka mulimu cooperative society ebina by'abeegasi bye mwakolera mu kutambula awamu ate nga birina ne stores ne facilities endala zonna minzaani naki nga bali mu byabulimi bonna naye nga mu budde obwo okusinga omulamwa gwali ku mmwanyi okugula n'okutunda emmwanyi z'aba members so obuweereza bwatambulanga ng'era bwegasi bweyagaza n'empuliziganya nga weeri beeyitanga n'abacomrades bakinywanyi ab'ekinywi enteekateeka y'emmwanyi terimba erinako kyekoze okwongera okutumbula embeera y'emmwanyi naddala mu bwegasi naki kaakati wano ewaffe mu Buganda kintu ekiyitibwa Ssaabasajja Kabaka bw'ayogera titubuuza titusikatira tudduka misinde wewawo naffe programu eyo ey'emmwanyi okugaziya tugiina naye ate omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gwagattako kinene kubanga yali
tafuddeeyo yawuli Ssaabasajja agambye atya mwanyitirimba adduka mu nnimiro okugatta ku nsonga eyo omuggundu gweyongedde obwegassi bajjajjaffe batugamba nga nti lyekkubo era gemaanyi omuyita enkulaakulana era emabega ku Ssaabasajja Kabaka yennyini mu bubaka bwe n'akunga abantu be okujjumbira obwegassi kino kyogerako ki ngabo tuga nti obwegassi gemaanyi ate bwe muba mwegasse mugabana amagezi kyotamanyi okijja ow'omulala ate naye kyabadde tamanyi n'akijja ku ggwe ate era ekiba kizitoye bwe muba mukisitula ababiri oba abasatu kisinga bw'okisitula obwomu obwegassi mu activity ennungi nnyo ensonga ey'okukolera awamu abali awamu batambula agali awamu ge galumenyamu ampulirize Mandusukuli njagala kujjukiza lumu nga sinaba kudda wa Kalemeera okutubaako byatutegeeza kujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka lya byapa ate nga bya bwannannyini nkwanjula estate yaabwe eya Gombe Wakiso Town Estate Hoima Road kuva ku miliyoni 40 okutuuka ku 45 Wakiso Town Estate Hoima Road okuva na okutuuka ku 45 New Chikuji Kachiri Town Estate Hoima Road miliyoni 16 okutuuka ku 2 Gobero Lutisi Nobaina Estate kilomita okuva ku Main Road miliyoni 16 Bukalange Estate Hoima Road mita 5 okuva ku Main Road bukadde 30 namayumba Kasanga kilomita okuva ku Main Road miliyoni 7 kutuuka ku 8 Bombo Town miliyoni 16 Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road masanyalaze n'amazzi gali awa miliyoni 25 ebbeeyi nnungi ejja mu nsawo yo ate n'ekibanja mpala akkirizibwa kale nogende nansana ku masitowa bwekwate polotiyo obulamu bwongera okunyuma ebisingawo bakubire ku noti 7 noti emu 942 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 6 ojja kumanya ebisingawo omupiira gwa Uganda Cranes ne Somalia gukyagenda mu maaso bali mu kisawe Namboole dakika bayingidde mu ya 22 kyesa kutegeeza nga tandika programu eno nti mu dakika ey'okubiri Uganda Cranes yafunye penalty era bwe tune kuba goalo n'okutuusa obudde buno mu dakika 22 gukyatambula goalo emu ku bwereere mu paka zino ez'okusunsulamu abo banaazannya mu paka ez'ensi yonna kale no Uganda eri mu kyakubiri ekulembeddwa Algeria tukyetaaga essaala Manda Mobile erese bundles empya 2 ezigenda okutuuka ku nnaku 30 bandi empya 2 zigenda kutuuka ku nnaku 30 ku mitwalo 3 gyokka osobola okufuna GB 20 eza data oba GB 6 eza data n'eddakiika 6 ezikuba ku mikutu gyonna kati nogenda ku mutimbagano olaba obutambi bwonna nga bw'oyagala ng'okozesa data oyo atatambula era ataseeseetuka ku nteekateeka ya Manda Mobile naku 30 nga weeyagala niga *49# onyumirwe ku Manda Mobile. Manda Mobile tukugamba nti koleeza Forest Resort Rweza kifo kirungi eri gwayagala okuwumulamuuko ne bw'oba oyagala okuwumula na famire yo balina ennyumba enteeketeeke obulungi ez'amaka n'ogenda ne famire n'owumulirako eyo bali ndo wano Rweza ku luguudo oludda Entebbe nga tunatuuka ku mafuta aga Mogas ng'odda Kajjansi luuyaawo ojja okubasanga ekifo kigazi bulungi bafumba ebyokulya ebyawano ne buli w'eggwanga Continental Foods swimming pool weri ebyokuzanyisa by'abaana webiri Kamaala webiri mu bungi nnyo abaana bajja kuzanya badigide ekifo kigazi erigwa alina omukolo ogw'engeri yonna osobola mukolo okuteekerawo embaga n'oteekawo birthdays n'ebirala bingi conference hall weri na buli kimu kiteekeddwateekeddwa bulungi olunaku lw'okutaano babeera na live band era n'omuyimbi ow'enjawulo ne bakukuba music lukoba ku lukoba wamaggwa obulamu ne budda bujja batesitesa ebisulo birungi balina ekibira kino mulimu ne cottages obuli munda mu kibira ng'osobola okugenda ne weebaka bulungi ku makya owulira bunyonyi bwe bukuzukusa nti mukulu obudde bukedde kugamba n'obeera mu budde mu bulamu obuziddwa obujja n'ogenda n'owummula eyo naye Forest Resort Rweza ogenda okubasanga omutimbagano gwabwe guli www.forestescaperesort.com oba essimu noti 7 noti 8 521 995 ne noti 778 333 4 8 Manduso ampuliriza Manduso ku dakiika 28 zimaze okuyita ku ssaawa M eyakawungezi k'olunaku olwaleero tukyalina abamasaka Cooperative Union tutunulira ensonga ez'enjawulo Mwami Kalemeera sebo gwatwala
ebyobukulembeze administration Esebo atera n'okukunga Esebo Masaka Greater Masaka Esebo tusubira nti bingi ebyandibadde bibagattiddwako okuva mu cooperative eno ba union eno Esebo kiki kye mugase ku Masaka moba Greater Masaka mu myaka gino 7 egigenda okuwera neyanza sebo Masaka Union kyegase ku Greater Masaka kisooka Greater Masaka ena districts 9 wetwogerera kati Masaka City, Masaka Rural, Rwengo, Kalungu, Bukomansimbi, Sembabule, Lyantonde, Kyotera ne Rakai. Kati ekisooka buli mu buli sub county buli gombolola n'omuluka Ssentebe nga bwe yayogedde mukama waffe nti waliwo ebibiina by'obwegassi. Ebibiina bino birina obukulembeze. Ekisooka Masaka Union esoose n'ezimba obukulembeze mu Greater Masaka okuviira ddala wansi. Weesanga ekibiina kiina Ssentebe, omuwandiisi, omuwanika n'abalala abeeyungako. Ekirime ekitugatta kya mmwanyi okusingira ddala emmwanyi eno nga mmwanyi terimba bweri ekisooka Union etonzeewo emmere zeso ze bayita Mother Garden ne Nasale ennyingi eziwera eziyambyeko okusaasaanya okuweereza ensimba ezo ez'omutindo yonna ku bamemba abakola ki baffe gye batuuka. Bamemba abo abatuuka mu bibiina 145 ku 150 ate n'abatali bamemba era balega ku mpeereza yaffe eyo. Ekirala Masaka Union kyekoze eyina ebyuma byetonzeewo byetaddewo ebisunsula emmwanyi. Waliwo ekyuma kye tuyina ekagologolo mu town council, waliwo ekyuma kye tuyina ekanywa ekyo kikyalina kipya, ate ne wabeerawo n'ekyuma ekisengeka emmwanyi mu miramwa gyazo kye bayita grading unit. Ekyo nakyo kiri kyabakuza mu Masaka City. Ate n'ekirala buli bibiina ebisinga ebyegatta ku union biina ebyuma byabyo ne stores wansi eyo, yadde ne union eyambyeko era ebibiina ebiwera okubizimbira store wansi eyo okuŋŋaanyizaamu emmwanyi, ate n'omutindo ogwo guli nga tuvudde ku nnimiro okugunyweza n'ogutereeza. Ekirala union erina abakozi ab'enjawulo beekozesa mu kitongole. Nange nze omu ku bo ekisooka yampa omulimu. Nzaalibwa mu Greater Masaka. Abaana bangi abakola mu valley chain eyo n'okuviira ddala wansi paka ku union wano we tuli. Ate n'ekirala union eno kati okugeza mu mwaka olukiiko lwa bonna olwaggwa union yabaga ekiwandiiko ekyali kyogera ekigezaako okuteekateeka enkola ennungamu eyandiyambye okukendeeza ku babbi b'emmwanyi. Omukulu Ssentebe yakitebolinga n'akiwasa commissioner akyongereyo waggulu. Ekyo kyayambako nti eddoboozi lya union lyavaayo. Kiki ekyo kimwaleeta okukendeeza ku bubbi bw'emmwanyi? Okukendeeza ku bubbi bw'emmwanyi okugeza nti buli atunda emmwanyi yandibadde ayina obuwandiike obwekuusa kwani gwe yaggyeeko emmwanyi bungi ki ku lunaku ki, nti eri wansi kigaano kikendeeze ku bubbi buno ababadde bwe bayita bakyala kimpadde ababadde bazinoga abaziwulula ne bakola ki. Kati bwe bateekawo structure eno ey'okulikodinga abantu abo bungi ki bw'otunze, obutunzewa, beeyi ki, lunaku ki, kijja kikendeeza mu ngeri ey'obubbi obwo butambula. Ekirala Masaka Union tugambye nti emyaka gino 7 yadde egimu saalimu naye ebibiina by'obwegassi bingi ebyaliwo byotakyasobola kulabawo. Kati union ebadde nyuvu mu kuweereza bamemba baayo ne Greater Masaka. Ekisooka bwe yadda mu mmwanyi okuddamu nti tugule emmwanyi, Greater Masaka abasuubuzi bonna bagezaako okukola ki okulaba nga bajeebuuzaako beeyi yagenda n'etandika okutereera mu bitundu gye tuwangaalira. Pozzi n'ekirala union nga bweri eyina mandate yaayo egiweebwa okusomesa bammemba
emisomo egy'enjawulo mu byobukulembeze mu byobuweereza mu mbeera zaffe za bulijjo ne mu byenfuna. Eyina omukulu ajja kwongerako ku nsonga eno, eyina SACCO gye yatondawo gye bayita Masaka Union Cooperative Financial Services eyadda mu mbeera eyali eyitibwa Crop Finance eyambyeko okusomesa abantu mu nsimbi ozikwata otya, ozikozesa otya, ebawadde loans ez'enjawulo mu byobulimi, mu byobusuubuzi, mu byo masomero n'emergencies ezigwawo bugwi. So eyambye mu byenfuna okusitula community oba ebitundu gye tukola ki gye tubeera. N'ekirala Masaka Union eno tujjukireko emabega wali mu kuwandiisa etteeka lino ery'okuwandiisa ennimiro we lyajjira. Masaka Union yakwata yeesowolayo mu Greater Masaka n'etandika okuwandiisa baki abalimi. Abantu bonna abaali balina endowooza eri negative bwembanchi nsonyi obo bwembanchiyita bagezaako naye olaba ne union ekikoze. So wesige abantu ebalina mu union ki mu myaka egyo 7 ngezezaako okwogerera emyaka gino 7 gye naakabeera mu union ne union omukululo gweyina mu Greater Masaka tegutendeka gw'amaanyi. Naddala kati era nga tuli mu kwongera okuzuukusa ebibiina ebyo tulabe nti tubizaamu endasi nga tusika omulako gw'abavubuka n'abakyala okwongera okwettanira ki obuweereza n'okwettanira ebibiina by'obwegasi ng'omulanga gwa Ssaabasajja bukola ki Bweguli. Mwami Kavuma okomawo katono ewuwo union eno nga tenaba kutabangulwa bayeekera yali y'amaanyi nnyo ng'endala bwe zaali. Omuggundu ogwo ogw'Amasaka Union gukomawo ddi? Gunadda ddi ogwo? Sebo mutesitesi mukulu Lameka. Ensi egenda ekyuka mu bintu bingi. Bingi nnyo bw'otunuulira ebyabeeranga wedda ate wazzewo enkola endala nga tebikyayinza kuddayo nga bwe byali. Oyinza okutunuulira mu masomero gaffe. Tuli twalina amasomero ku kyalo nga luusi erya primary erimu. Kati gajjudde buli nsonda y'ekyalo waliwo essomero. Ogenda mu malwaliro waliwo amalwaliro mangi okusinga luli. Kakati n'obwegassi waliwo ebibiina bingi nnyo ebizze okugezaako okukola obwegassi okwefaananyiza ku kintu kiri. Ebimu biri political, ebirala NGOs. Kwegamba Masaka Union tekyayinza kuzzaawo muggundu guli wabula olw'okubeera nga tuli consistent era tusigala tukola ki tutambula. Naye ate era ekiseera kyekimu tubeera reference point. Masaka Union bagamba ki kino bakikoze batya nabo olumu bajja gye tuli. Ekirala fere ekituyambye okutambula buli mwaka tukola olukiiko lwa bonna okuva mu AGM. Titulina backlog yonna era ndowooza kyekisinga okutubuli mukikola mutya tuyinza kukola kintu nga tulina mandate ya bannannyini. Yes. Waliwo enteekateeka nyingi ezireeteddwa mu kutumbula obwegassi. Gamba nga gavumenti ziziteekawo enteekateeka ya PDM Parish Development Model, enteekateeka ey'emyuga n'ebiringa ebyo. Okitunulira otya mu context oba mu mbeera eno ey'okutumbula obwegassi mu bantu? Embeera eyo nnungi kuba gavumenti okuvaayo nebawa ssente nga ziriko obugoba butonotono. Kujjako nti obuzibu ziyita mitendera ate newabeerawo nga bw'omanyi enkola y'abantu abamu ne bagezaako zikekejjula bwe buzibu obuliwo. Ate abantu oluusi maaso awo kyendabaho ne selection oluusi ba beneficiaries. Gavumenti yagamba nti bannaffe bali abasembayo be baba ba benefitinga ku ssente ezo. Naye ati times wesanga nga bambi asuuliddwa ebbali. Ekizibu ekirala kyenyinza okulaba mu mugundi awo recovery tumanyi bwe banagikola. Era ffe ensonga lwaki twagezaako obutayingirawo nnyo butereevu. Recovery nzibu nnyo eyinza ate okwonoona n'ekitono n'ekirungi kye tuliko kati. Yes. Kale katwongera okusaba ampulirize Mandiso Kwoli. Uganda Cranes efunye goolo ey'okubiri. Nabwe ekitiyo ekisaawe ky'Ennamboole abawagizi bali mu kucacyanca
Somalia tujinywezezza tetuzikola ebya Mozambique bye twakwata golo nnya ku bwerere katongera okusaba nagwo gutambule mu ngeri ennungi ennyo kati Uganda golo 2 Somalia ekyali kwa okay kangendeka omwami Kalyesubula mu muzanyo mwami Kalyesubula gyolisebo yendisebo bwe tutunulira cooperative eno eya Masaka Union amaanyi gali mu bulimi ate era tutunulidde ekirime eky'emmwanyi nga omwongedde okunywereza oli mulimisa emmwanyi ekwatiddwa etya okwongera okubbulula cooperative eno neyanza nnyo neyanzeege mwami Lameka kakati nga tunulidde ekirime eky'emmwanyi okuva edda ndowooza Masaka yamanyika lwa kirime ekyo eky'emmwanyi Masaka Cooperative Union engeri gyekutemu ekirime eky'emmwanyi eri abeegasi abalimi ekoze ebintu ebyenjawulo omulimi asobole okufuna mu kirime ekyo oba asobole okirima akiganyulwemu okugeza baateekawo emmerezeso oba gye twandiise nasale bed emmerezo oba emmerezo etwandiise nasale bed ng'erina emmwanyi so okufulumya emmwanyi emitwalo egiwerera ddala 2 omwaka okay ne bazissa ku bbeeyi esoboka eri buli mulimi wa mmwanyi naddala abo abeegasi mu bibiina omanye engeri gye tuli ekitongole eky'obwegasi tuba tusikiriza n'abalala bajje beegatte ku bwegasi kati abeegasi bo tubawaako ekyenjawulo ku balala n'abalala basobole okujja okwettanira okulima emmwanyi ku bbeeyi eyowansi omulimi nga mwegasi wa union tumuguza emmwanyi eyo ku 2500 ate oweebweru atali mu bwegasi ne tugimuguza 3000 endokwa ey'emmwanyi nga ya bbeeyi lwaki ya bbeeyi bwetyo ya bbeeyi okusinziira ekika ky'endokwa eyo kye tulima endokwa ezo zetugawa oba zetuguza abalimi tuziyita KR kigwayo kituuza research National Coffee Research Institute y'Ekatosi gye baakolera endokwa ezo ne ziyita nga zibala nnyo nga beesigamye ku bintu ebyenjawulo okugeza embala akawoowo okukula amangu okubanga tezikwatibwa kirwadde kikaza muti gonna KR omanye ekyo ekirwadde kyo tekirina ddagala kasita kikwate emmwanyi eyo osimbulawo nsimbule n'olima endala naye emmwanyi ezo zetugaba tezikwatibwa kirwadde ekyo ate nga zizitowa omulimi yonna gy'agenda alima emmwanyi aba atunulira nnyo obuzito kubanga obuzito ne ssente bwe bungi ebitambulira wamu kati baatunuulira nti omuti ogwo nze bwe mba nga ngukuwadde ku nasale ya union kijja kutwalira emyezi 7 omuti ogwo gumulise omwaka we guwerera oba onoga emmwanyi ezisooka ate nga tegukwatiddwa kirwadde kiri ate nga neera gusogumira embeera y'obudde enkakali ey'omusana naye akabeeyi si kanene 2500 ku 13 omulimi waffe omulimi akabeeyi bw'oba osinzidde akabeeyi ako si kanene kubanga emmwanyi eyo gifulumya egendako ssente eziwerako ebikozesebwa emabegakaawo twali tugitunda 2000 naye olw'enkyukakyuka ey'emiwendo mu bikozesebwa mu kufulumya emmwanyi eyo ne twongerako akasente akatini naye nga bw'oba otunudde neera akasente ako 2500 kubanga bazisengeka waliwo gye tuyita ey'akaveera akatono n'ey'ekiveera ekinene naye ffe tugabayo ekiveera ekinene lwa nsonga emala ebbanga limpi nnyo okumulisa n'okubala yetutunda ebbeeyi eyo ey'akaveera akatono eyo tetugifulumya lwa nsonga eba yeetaagako omulimu gw'amaanyi nga ekwatiddwa ekyeya esobola kyansiziza okukala ng'ekyeya kizze nga togifukiridde ziba nnyingi kati ekimu ku ebyo bye baayongera ku mmwanyi omulimi asobole okulima emmwanyi eyo agireeta embungi ku union ate nga nera bwe tumuweerako ebyenjawulo okugeza tumuwa emisomo emmwanyi eyo esimbiddwa etya erabiriddwa etya ddagala ki lye tukozesa bigimusa ki bye tukozesa
byonna ebyo omulimi tubimutuusaako nga tasasudde wadde kasimbi. Okugezaako okufuna obungi bw'emmwanyi obwo bwe tuba twetaaga ate nga n'omutindo gwegwo. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika ziri 44 zimaze okuta ku ssaawa eyakawungezi ka leero. Sisimuka ng'otunula ku butonde. Bwe njogera ebigambo ebyo mba nkutwala butereevu ku Boulevard Sands Road eri Kalangala. Ebisolo byabwe byetoloddwa butonde, byereeteddwa bulungi, bijjudde Kalonda yenna ow'omulembe. Osule mu buliri bwe wali olooseko ng'oloose buloote noga nti oba ndisulakoko mu buliri bwe buti, genda ku Boulevard Sands Road Kalangala obusulemuuko. Obudde bukye ng'atuwulira weevuma lwakibukedde nandigize enkipa kabakamuuko. Akawu kalungi kavira ddala ku nnyanja, ku mazzi g'ennyanja, kasawundi keeko obudde nga bukya okawulira ti ddala akayingo k'ennyanja ke kakuzuukusa n'ebiringa ebyo. Kale gwe nno ayagala okuwummulamuuko omaze kukola embaga muli ku honeymoon, oba honeymoon teetaganga maze kukola mbaga yokka, gwe gitondewo n'omwagalwawo mugende muwummulemu. Buli mufuna akadde akamu ababiri ebeera honeymoon mukyekolere, mugende ku Boulevard Sands Lodge e Kalangala muwummulemuuko. Balina conference hall eri ggwe alina meeting, embaga, retreats, workshops, gattako kids park weeri buli kyakusanyisa mwekiri. Oyagala kutambulirako mu lyato, genda onyumire MV Boulevard Speedboat, eno nno mukuba pate ku pate nga muli ku mazzi liseyeeya mbwe bundigidda bwe muti ebintu bwe bitambula. Omutimbagano gwabwe guli www.boulevardsandsroad.com www.boulevardsandsroad.com. awo nno n'olaba ebikolebwayo atusobola n'okubookinga okuyitaawo. Bali ku kizinga Kalangala, bali Kalangala ku bizinga by'Essese oba ku kizinga ky'Essese njojja okubasanga, naye bakubire ku ssimu eri nooti 771 611 8 64 oba nooti 7 nooti 8 334 6 55. ojja kuba omanya ebisingawo. Kampumulemu katono nkomewo. Ampuliriza Manduso kooli dakiika ziri 11 zitubuze kuyingira essaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Njagala kujjukiza nti ekiseera eky'okubankinga mu ngeri y'enjawulo kituuse. Salam Bank ye banka esookedde ddala okuweebwa license ey'enkola eya Islamic banking mu Uganda. Baggulawo akawunti ez'enjawulo wamu n'okuwola mu nkola egoberera sharia y'obusiraamu ate nga tekola mu basiraamu bokka. Bakyalireko leero ku matabi gaabwe ag'enjawulo. Oyinza okubakubira ku ssimu eri nooti 32 3 699 nooti 32 3 699 oba WhatsApp eri nooti 7 nooti 3 8 emirundi 4 66. Okumanya ebisingawo weewale abafere. Salam Bank basaba ssente, tebasaba ssente ku ssimu okuwola oba okukugulirawo akawunta. Salam Bank ku lw'enkulaakulana y'abantu wamu n'enkyukakyuka. Salam Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu. Ssente z'abakasitoma zibaterekerwa oba zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Kyaddondo CBS Pewesa Sacco tukujjukiza nti Sacco gibeera migabo. Wegulira emigabo mu Kyaddondo CBS Pewesa Sacco nga Ssekinomu oba nga muli kibiina kya Bwegassi oba ab'enju muyunge kuba musiga nsimbi ab'omulembe Omutebi nga musasula emigabo. Ssente zibakolere ssente muzinyumirwe okutuusa obukadde bwammwe. Ebisingawo bakubire ku nooti 757 22 53 nooti oba nooti 778 nooti 3 nooti 282. Awo nojja kunyumirwa. Oyinza okujja wano ku kizimbe Masengere omwaliriro ogusooka wansaawo, ojja kubasangawo mwogere ebigambo. Bwana Kalyesubula, bwe twogera ku nsonga z'abalimi okwongera okutumbula obulimi nga tuyita mu bwegassi buno, abalimi basoomoozebwa. Oluusi beetaaga okugimusa ennimiro naye ng'ebigimusa tewali. Oluusi ne beetaaga okugula amatundubaali ng'akasente tewali. Bano mubalowoozezzaako mu ngeri ki? Neyanza nnyo neyanzeege. Kaakati ensonga eyo Masako Party Union Board yatuula emabegako baagabanga kye bayitanga crop finance. Kitegeeza nti omuntu oyo baamutuusangako ebintu ebyo oba bigimusa oba ndokwa oba kasente n'asobola okukomyawo emmwanyi ng'azinoze okavalinga kiki yaba yakola ki yatwala. Naye twafuna okusoomoozebwa mu nsonga eyo nga obwesigwa obwaliwo mu myaka gy'edda twesanga nga buyinza okuba nga tebukyaliwo paka kati.
kwe kusalawo ne tukola ekittavu ekya sako abantu mwe basobola okujja sente ezo nga ziriko obweyamu nti zijja kuddizibwayo. Sako eyo bagiriikinga oba bagikwasaganya ku departments ez'enjawulo. Okugeza Masaka Cooperative Union erina edduuka ly'ebyobulimi, erina emmereso y'emmwanyi, ate erina ne kitwandiise sako eyo mwe bajja ssente ezo. Omulimi yenna bw'aba talina busobozi, okugeza ayinza okutuuka mu sizoni ng'ayagala kulima mmwanyi naye nga talina wajja ndokwezo za mmwanyi, talina kasente kasobola kugula ndokwezo. Masaka Cooperative Union mu bwegaso obwo yasobola okuteekawo sako nti omulimi oyo asobola okugenda mu sako yaffe ya union n'awaayo kiki yeetaaga, okugeza njagala ebigimusa oba ensawo 100 oba 2, njagala emmwanyi endoko oba 100 oba 1,000. Emmwanyi ezo ne zimuweebwa. Bwe zimuweebwa n'agenda n'asimba oba ebigimusa n'ayiwa mu nnimiro ye, n'asobola okukomyawo mu mpolampola. Naye nga ssente ezo zibaako amagoba matini nnyo, okugeza nti omulimi bw'aba atutte looni ebyobulimi bamukyajinga 1.5 ng'amagoba. Kiba kitegeeza nti omulimi oyo bw'atwala akakadde amagoba gaba $1.5. Ekyo tekisangika mu banka zonna zetulina ezituliraanye. Nga kikulaga nti tetuli ku kyakola magoba wabula tutunuulidde omulimi ono ayambiddwa atya. Eyongerayo maaso n'emuwa ne looni ebyenfuna oba gye twandiise ya bizinensi nti nina ka bizinensi kange kenkola eyo naye nandiyagadde okwongera mu ssente. Amagoba ago gakyukamu ne ku looni y'ebyobulimi. Ebyobulimi eri ku 1.5 naye eya bizinensi eri ku 2%. Nti bwe mba ntutta akakadde kamu $200 ge magoba. Naye nga mu kutwala looni eyo tukuweerako abalimisa bakuyambe kikyogenda okukozesa ssente ezo, oba bizinensi oba ogenze mu byabulimi bakuwabule bulungi ssente ezo zisobole okukola ekituufu ekyo ekiziwe ezikuweereddwa. Tetwagala kuwa muntu ssente agenze mu byabulimi ataatuuke agenda azikyakalemu. Kyova olaba tuba ne baloniza ofiisi abagoberere ssente ezo ddala kyozisabidde kyezigenza okukola. Kwe kuteekawo sako eyo nga neera kati egenda myaka 5, ewezezza emyaka 5, ng'abalimi ewezezza 2014. Obugazi egenda ekula ekulidde ddala, esangibwa nera ku kizimbe kya Masaka Union Masaka City. N'edduuka lyaffe ery'obwegasi we lisangibwa nga lirina obusobozi bwonna oba oyagala twera bigimusa byonna mu ebiri n'eddagala erikozesebwa kyekimu ne nasale yaffe. Ebicupuli mubirwanyisizza mutya kubanga abalimi ekimu kubisinga okuba kuba kati bye bicupuli, ddagala lya bicupuli bingi bya bicupuli ebijjudde ku katale bafiirwa bufiirwa. Neyanza nnyo ssebo neyanzeege ekyo kye twasooka okulwanyisiza ddala, neera twagenda okutandikawo edduuka ly'ebyobulimi ng'ebicupuli bisusse. Naye ekyenjawulo union kyerina eddagala lyetunda erikozesebwa mu nnimiro n'ebikozesebwa yo terinaamu gwe twandiise bulooka wakati awo ng'ebigula. Ebintu ebyo tubijjira ddala bweru ku companies ezibikola nga neera tubaako n'endagaano ze tusayininga nazo. Kyova olaba obungi bwe kiba kya bungi nti oli yeetaaza ebigimusa oba ddagala mu bungi bwe buti bwonna bw'oba oyagala tuba tubusobola, kubanga tuba n'enkolagana ne kampuni zennyini ezikola ebintu ebyo. Ate ng'ebimu ku bikolebwa biteebwako siiru zisobola osikaaningibwa nti omulimi osobola omunnyonnyola kyatwala kituufu. Siiru eyo bw'agisikaaninga ne bamulaga nti ekyo kyennyini kyatutte kye kituufu. N'abalimisa baffe okuyambako abalimi abo okubalagirira eddagala ettuufu we liva n'enkozesa yaalyo, kuba twesanze abalimi baffe abamu bakozesa bubi eddagala ate n'atuuka n'agamba nti eddagala lyeki ekyamu. Kyovola abalimisa babeera ku ground mu nnimiro z'abalimi baffe okubalagirira eddagala eryo enkozesa yaalyo. Tetukoma kuliba bubi wabula tugenda mu maaso ne tubalaga enkozesa na buli kimu ekikwatagana ku ddagala eryo. Ampuliriza kadde kadduka. Mwami Kavuma, ebitundu ewali unions
nga zafiira ddala oba bubaka ki obubaka bwembawa bandigezezaako okuddamu okulaba nti bazukusa ebibiina ebyo kubanga naffe twali bulungi oyinza okututunulira kakati noga nti andoza baffe sitwafuna buzibu bw'otunulira omuwendo gw'abakozi be tulina abasoba bali 42 tulina emmotoka 3 pikipiki 4 luli abalina emmotoka 33 tulina 3 naye nga mulinawo busatu ate n'obwetaavu tibukyali nnyo nga luli bwe bwabeeranga kubanga luli ffe twahandolinga ng'emmwanyi z'amasaka zonna gweta masaka naye kakati singa teyataatagana union eno singa masaka gye tewali amanyi bya mukama by'ebizibu oyinza okugamba nti yataatagana twalaba nnyo naye tomanya naye nga tikyali kirungi singa teyataatagana omusingi gwe mwali musimbye yandibadde wala nnyo oba uganda singa erudda wakati masaka ng'erina wamala union mityana gyeri eri bugishu balina newala balina era mbakubiriza bagezeeko okutandika n'ekitono kye balina ekikulu kufuna trust y'aba members. Mwami Kalemeera wanjisebo tulina omwoleso gwa CBS Trade Fair guli Masaka gutandika okussa enkya era ffe ttiimu wano zaayunguddwa dda bali eyo baasissidde dda e Masaka muli mu bya bulimi omwoleso gwa bya bulimi mwafunye dda omudaala isebo twagufunye nga Masaka Cooperative Union mu mwoleso bannabuddu babasuubiremu ki bagenda okusanga ku mudaala gwammwe tweyanziza sebo neyanziza omukisa ogumpeereddwa era union taala tezikira kubanga obwegassi buva mu musaayi ate tulina omukisa nti omwoleso bulwe gujja ku butaka mu catchment eyaffe eyamasaka ekisooka nga bulijjo tetuyimirizanga kuzuukusa bibiina biri eyo tujja kweyamba mu mwoleso nga bwe twakola mu guli ogwali emabega ebibiina ebyali enkuyanja ebyali byebase kye bayita extinct byazuukuka ne tuddamu ne tutambula ku muti okuggumiza omugundu ogw'obwegassi ekirala union zino ziina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu kusomesa nga tuvudde ku kyokukunga naye okusomesa bammemba mu biki ebibeera mu bwegassi ekyo kimu ekirala mu mirimu gyaffe gino okugeza union okuva bwe yatandikirwawo tugambye nti ekirime ky'emmwanyi kyesinga okutambulirako era tusuubira nti abalimi bonna yeetaaga okuyiga ekyetaagisa kyonna ku kirime ky'emmwanyi nga tonnasimba ng'otuuse ku nnimiro osimbye ng'okungudde nga ovudde mu kukungula n'odda mu byokutunda ebyokwongerako omutindo ebyo byonna sente ezivudde mu mwanya ozikozesa oti ojjukirako emabega kakatuuni ke baakuba nga tulamuza ennyonyi kati ebyo byonna Masaka Union erina value chain eyo gye yaseetinga eyamba omulimi okukyusa endowooza ye wamu n'ennyingiza ye wamu n'ebyembeera ze za bulijjo tusuubira nti omwoleso guno gujja tuyamba nnyo nti guno omulembe gwa vibe gw'abavubuka nti abavubuka baagala nnyo okwettanira ebintu nga bino kati abasinga bali elite nnyo baagala nnyo okuyiga tusuubira nti tujja kulikuluutingiramu abavubuka abalala mu bibiina eby'enjawulo n'ekirala twazze n'ekirime ekijja kye tulimu nga bapromota mu Greater Masaka ekirime ekya haasi tusuubira nti abanajja bajja kuyisibwa mu kululoogo haasi avocado ono alimibwa atya akwatibwa atya kiki kyeyandigaseeko nga dde tulina ennyingiza ey'emmwanyi kiki ekyenjawulo ate haasi avocado tumanye ekirime ky'emmwanyi tukitwalanga ekirime ky'omusajja oli olukungula nagira bamaze okwanika zikaze omwami ng'agenda ku kyuma n'amalayo ennaku nga 5 taddanga waka akyaspending kati kino ekirime tukitwalanga ekigatta value ku muvubuka n'omukyala so tusaba buli muvubuka ali eyo omukyala ali eyo ajje yettanira omwoleso guno ayige ku ebyo n'ekirala union tezisiba mu mpeereza zaayo nti tetuli kibiina kiri closed tuli open abantu betukolamu be bantu betuwangaala nabo tusuubira okujja nabo batuwabule
okutuwa ku magezi wawe tuyinza okutetenkanya wawe tuyinza okutereza bitegedde nga mukama wawe bwagambye nti tulabe nti twongera vibe Masaka eddewo ku Kontiko gye yali omudaala gwa Masaka Cooperative Union mu mwaliso gwa CBS Pewosa omuntu wafa asubire kuki neyanze sebo omudaala ogwo omuntu byayinza okusuubirako bye bino ekisooka gujja kubaako mwami Muganzi Richard akwataganya ebya marketing yali in charge n'omwoleso ogwo ne tiimu yaffe yonna ey'aba staff nange kwendi n'omukulondo mwami Kalyesu kati byasuubirako ekisooka okusangako abakugu mu biki bye balaga ekyo kimu n'okufuna amagezi ag'enjawulo ogabana amagezi ag'enjawulo ku ekyo kye tugenda okulaga okugeza ensimbo tujja ziteekako ez'emmwanyi omukulu nga bw'azoogedde KR 1 2 tejja kubaako ajja kunnyonnyola lwaki n'endala ezitambula era tusuubira okuteekako manya nti tuli balimi basuubuzi ate abatunda Masaka Union yatandikanga ekibiina ky'obwegassi ekipromotinga okutunda ekirime ky'abaana Masaka ekyemmwanyi so tusuubira okulaga omukulu logo value chain eyo nga bwetambula nti wali emmwanyi embisi okuvira ddala ku mmwanyi embisi paka ku kaawa era tusuubira mu mwoleso ogwo gwennyini okupromotingiramu oba okunnyikiza omulaka ogw'okunywa emmwanyi mu Greater Masaka nga bannamasaka tubasikiriza beyongere okunywa emmwanyi yaabwe kuba ke katala akasooka ffe kennyini nga tetunagiweereza bweru tusooke tukole ki tweyongere oginywa nga mukama waffe Katikkiro bwakola ki bwakigumiza era mu mugongo gwe mwetukoze eki mwetusimbye era tetujja kuzikiza paka nga Greater Masaka ezeeyo ku gyeyina okubeera n'ekirala Masaka Union eyina value gyegatta ku bibiina by'obwegassi ebirala tusuubira okubanga twamonaizinga n'ebibiina ebirala ebiri eyewala ebisobola okujja ne bitambula naffe okwongera omanyi kye bayita cooperation among cooperatives okulaba nti tukwasaganya obwegassi mu bwegassi tulabe nti twongera okunnyikiza ekyobwegassi kubanga kyekyokka ekijja tuyamba okukyusa okuleetawo economic ne social transformation mu Uganda yaffe eno sibula batuuliriza mwami Kalemeera sebo omwami Lameka neyanziza omukisa ogumpeereddwa nsaba onzikirize ntumireko ku bantu babiri sooka ntumire bakozi bannange okusingira ddala general manager wa Masaka Cooperative Union ate nsaasireko mukama waffe mwami Majwala eyafiiriddwa omukyala gwe twazise ku lw'omukaaga ku musaasire mukama amunyige ebiwundu ebyo amuwa amaanyi addemu ajje tukole ekirala nsembyayo mukyala wange Nakawoja Claire ali Essenyange wamu ne famire yange yonna abazadde abanzaala Ensege Kalisizo neyanziza nnyo tweyanziza nnyo mwami Kalyesu sibula batuuliriza neyanza nnyo sebo neyanzeege kakati njagala okutumirako bakozi bannange namwenna ababaddeyo abatuuliriza tweyanza nnyo tweyanzeege nentumira ne bazadde bange abanzaala tweyanziza nnyo mwami Kavuma sibula batuuliriza sebo njagala okwebaza CBS tuwadde omukisa guno okwogera eri bannayuganda bannaffe naddala bannamasaka njagala okukubiriza bannamasaka bonna bajjumbire nnyo omulanga gw'okulima ekibala kino ekya Hass Ovacado bagezeeko okunoonyereza balabe litwica wakyo kitunda okukamala tulina puroguramu ey'okutumbula emmwanyi mu bakyala n'abawala abavubuka tusaba abazadde baabwe babayambe okulaba nti bakola ku nsonga eno FBI Trust egenda kusaamu ssente maliriza nga ntumira abannange aba board na management ya Masaka Union
ate ne mukyala wange omwagalwa Florence namusoke kavuma gattako n'emikwano gye n'emikwano gyange waffe ku kyalo gyemu mikwano gy'omukyala n'emikwano gyo ekitibwa kya Mukama kale tuyanziza nnyo ampuliriza bwe bati ab'Amasaka bwe bayimiridde mwami Kavuma ne ttiimu mbasiibudde ate katujje mu ssaawa eddako amina ssebo kankomewo Bano Emanduse no tebagisobola bano kinana mu mwenda katonyeze bano Emanduse no tebagisobola bano kinana mu mwenda katonyeze Ewulirwa obutabalika kanana ebyemizanyo najwa maxi lunana tegobeka eringa VPN tebagisobola ebyuma bipya Yo ono General Kabako tune eno teyetaga data au linyamwa ku masenge 89.2 CBS FM Kale uliriza Colgate aine chigenderera okufula ibuno yafe ebiramu n'amanya amagumu bagenda maso nga bakola n'enkyukakyuka kintu kinene nnyo Colgate abo akozesa eddagala ly'obutonde ery'ekinnansi naligatta ne science wa Colgate lw'ebibuno ebiramu n'amanya amagumu era tebajja kuleka mabega kamwenyumwenyu konna gezesaako Colgate abo omupya leero owai elaini yaffe amatwikira kano kamukusigwa 10 mulala abantu bache bazinga okuva masaza 10 agakola busoga twena twekonde tweyuwe no kusitebe kikulu ekyobwa ky'abazinga ebugembe nga 13 omwezi ogw'omwenda banange gano gabyafaayo kubanga n'omukusa okusokera irala baba okubonika kweri obusoga nga isabirye baba simye abantu be bafuna obwidandabi okutandika ng'ennaku ez'omwezi 10 amakina amasoga byakulya byakunwa era ng'omulamu ogw'omukusi guno gukoba busoga eze mu musuda gwa nsiri olw'emiti gy'egirinda amatwikira gawagirwa everywhere you go MTN oli ku Manduso Manduso Jambuliliza bembe wanga Jambuliliza nebe wanga Jambuliliza nebe wanga Uli Manduso simanyo ulira Ekukuba uzalawa Wogane kujayo jewa kukumya Bo ataleta nevye kutumya Agame that radio mbayo ka chance Manduso evuganya muresi Abatasobola jiwulila Abaleke baguva Bagwanesize Yugoweka gwampuliliza Yugoweka ankozesa bubade Manduso yalina bubade Yugwanesize Omuziko tukuba gulya bubade Omuziko tukuba gulya gulema bubade Oh by the war bit over This is 89.2 Manduso Oh yes every day buli sawa twongera okusesamu tuli ku CBS Manduso nze Farida nakazibwe nga lwa munange Juliana Kanyomozi tukita mulatawula mu style Nabanja Rubina mu government ya wakati nze ngali mu kabasomera ne munange Babi Kyagulanyi muwandiisi ate mulwanirizi w'eddembe ly'abaana n'abawala uliriza obukugu n'obumanyirivu oba radio ensajja music now. This is 89.2 FM CBS Manduso. Check this out. Ene babula muliro gugoberera mabega segulira nga tena bakutomerete mulegogole sabula bonna bajje pikira ti mu kife kisoka yerikera yekulemberera buje gomba goberera bugoberezi bwe kikulema nkulagira gulayo ka radio kutega mukutu na kubwatula ngulike yabavubuka bo mulembo mutebi guno tewepima ku Manduso biso bisala biso tewesigambo jja kubanga wesigambye episode agent seso akulukuta tokopa force of course church course CBS Okay, ampulirizo oli ku Manduso dakiika ziri 10 zimaze okira ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero egaali tugisimbudde kati twolekedde Masaka omwoleso gwa CBS Pewosa 225 gw'ebyobulimi guli ku mbuga ya Pokino e Masaka mu Buddu tugenda kwogera nsonga za mwoleso essaawa eno ey'okubiri bwegasi bannamasaka basuubira eki gutandika olunaku olw'okwosenkya ku lwokusatu lwa sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 10
era timu ezaffe ziri eyo amakanda zagasimbye eyo Wasajja Mahadi ali eyo Nakiryowa ali eyo Evelyn Mwami Katumba Sawula ali eyo n'abalala bangi bali mu Buddu tugenda kubaako n'aboolesa ab'enjawulo mu ssaawa eno tulabe ekintu kigenda kutambula kitya Masaka. Evelyn Nakiryowa omwogezi w'omwoleso guno ali ku mbuga ya Pokino wenyini simanyi oba mukadde kana ali mu kutereeza midaala gy'abakiraaya nti oba ali mu kukola kisimanyi. Nakiryowa kendeeza va wali radio. Sebo mukulula meka. Va wali radio. Tukuwulira mukama wange. Lamusa kubatuwuliriza. Abatuwuliriza mwenna mbalamusizza nnyo Nakiryowa Evelyn. Oba kati ngateeka akamunna Buddu. Kubanga kati twamaze dda okusimba amakanda wano ku mbuga ya Pokino. Mu kaseera kano tuli wano abolesa abamu bo bagambye tebagenda kulinda na lwanca. Okay. Tuli nabo wano ku kisaawe wano abamu bamaze okutuuka n'ebintu byabwe naye nga wakati mu byonna enteekateeka zitambula bulungi Lameka. Ekyenjawulo ennyo era ekyeyongeddemu tubuli wano ne bannaffe abannira babadde wano naye twala omukisa guno okutegeeza bannamasaka mwenna bw'oba omanyi nga baakukuba akafaananyi wamala okuzza obujja endagamuntu yongoli mu Masaka City jangu okutandika n'olwokusatu endagamuntu ogenda kugifunira mu mwoleso wano. Endagamuntu emitwalo 10 ezamaze okukubwa zonna ezawedde okukolebwa bagenda kuzireeta wano mu mwoleso nga zigenda kuba zigabibwa wano ku mbuga ewa Pokino. Kakati abantu baffe bagenda kuwona Lameka okubonaabona okunoonyaawa gy'agenda okufunira endagamuntu ye. Okay. Nira ezisitudde ezireese wano. So nga ne bannaffe abatannaba kwewandiisa abatannaba kuzza bujja batuwadde kamera eziwerera ddala 10 tugenda kuba nazo wano abantu ba Ssaabasajja Kabaka babeere nga bakolwako. Twagala omuntu omu dakiika ekinene nnyo bwe banaaba baluddeko ennyo eddakiika 3 zimala okubanga oyo omuntu avaawo ate nga bakola ku mulala. Kyova abatuwadde ebyuma bingi ddala era twebaza nnyo omukulu Jacob akulira nnira y'e Masaka. Tuli wamu naye mu nteekateeka zonna okulaba nga abantu bonna wano abali mu bendo lino bonna bazza obujja endagamuntu zaabwe. Tebo omukulu Lameka akkiriza ate nkuweeko abamu ku boolesi nga tonnabakumpa boolesi njagala onsigire ku kifaananyi ekiri ku mbuga ya Pokino mu Buddu awali enteekateeka y'omwoleso. Kakati ekifaananyi ekiriwo mu kaseera kano tuli wano nga bw'owulira nti tubadde tumaliriza obutonotono obubadde bubulamu waliwo tentisi endala zetwongeddemu ekibangirizi kinene nnyo. Omuntu yenna kwegamba amanyi wano ku mbuga ya Pokino essaawa eno wonna olaba nti twamaze wonna okujjuzaawo bulungi nnyo weema zibunye wonna ate Pokino yatwongedde ekifo olw'obulungi bw'omwoleso guno yatwongedde ekifo ne tugaziira ddala paka eri n'okuyisa ku nnyumba yaffe Buddukiro. Awo wonna omwoleso olabira ddala nga wonna tumaze okutereezaawo bulungi nnyo. Abantu nga bwe nkunnyonnyodde nti abamu bajjidde ddala bagenda kusula ku mbuga wano bo bagamba ffe bunaagenda okukya ku makya mutandika okugaba emidaala nga ffe twasuzeewo bali wano n'ebintu byabwe mu weema zaffe. Okay. Abalala bongera okuyingirawo buli ddakiika eyitawo abantu bongera okuyingirawo abajja n'ebintu byabwe. Kifaananyi ekikulaga nti omwoleso guno gugenda kuba gw'amaanyi nnyo okwawukana ku myoleso emirala gyonna nga bwe gizze kibeera. Okay. Omwoleso guno okumanya gwa mukisa nnyo nti akasana kabadde kaakeebuddwa ebbanga lyonna naye olwaleero bafunye ekiro ekyenkuba kiri kye bagambira ddala nti weewaawo ddala tuyingidde omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi. Okay. Ekifaananyi kyekyo ekiriwo mu kaseera kano kyennyinza okuwa omuntu waffe awuliriza emmanduso mu kaseera kano. Baliwo abolesi bolinakaawo. Kansooke nkuwe musajja wa Kabaka Kasujja baako kyoyiga naye ali ku nteekateeka wano. Neeyanziza nnyo mukama wange. Yesibo. Nze Kasujja baako kyoyiga. CBS Pewosa. Munabuddu. Mu mbeera bw'eti nze neebaza abantu bonna okulaga nti bajjumbidde omwoleso guno nga Evelyn bwagambye ekire ky'enkuba ekiraga okufukirira endokwa oba ensigo oba buli kimu nga tulowooza ti buli muntu ayandibadde ajja mu mwoleso wandibadde ovudde eka ng'osimye ekinnya mw'onooteeka emiti mw'onoosimba emmwanyi
monosimbwa ovakkedo n'olwekyo nkoowola bannabibiina mwenna ebya CDS Pewosa kubanga n'ebibiina by'obwegassi nti olunaku lwaffe okuva ku lwokusatu lwe tutandika paka eri ku Lwamukaaga Sande ennaku zonna tugenda kuba muno kubanga mukyala Evelyn yatukakasiza nti bagenda kubeerawo okuzuukusa ebitone oba okuggyayo ebitone by'abantu bannabuddu nga tugenda ku stage wali ng'oyolesa ekitone ekyo no tukyebaziza kubanga abantu abamu ebitone bibafiiramu nga tafunye mukisa mu ngeri eyo neebaza Maasomoogi tyekutte ku bantu okuzuukusa ebitone by'abantu teriyo muyimbi w'amaanyi nga oluyimba lwe teruyitidde ku CBS n'olwekyo neeyanza nnyo nkoowola bannabuddu mwenna mujje mwoleso gwa CBS Pewosa sindikanjake leediyo ya Kabaka yeetegese Maasomoogi agundegunde. Okay. Nameka abolesa baabano tukyali nabo bulungi nnyo. Bannange nsanyuse nnyo okujja e Masaka wano nze nvudde mu nnyumba y'omutaka Ndugwa Grace Semakula naye sirutumidde mwana tubaleetedde n'ebyobulamu bannange nviiridde mu club gye bayita Forever Living products z'obyobulamu eziva mu America ze bayita supplements abakyala abaami arusazi pressure magulu ensusu z'abafaako mannyo maaso bannange mwenna mujje tetugenda kuba mu bulumi bwokka naye mulimu n'ebyobulamu. Okay. Omulala amanya gange nze Hadija Bikorwa okuviiridwa e Busega mbaleetedde eddagala ly'obutonde nga pressure sukaali arusazi tulese za anti-aging eza habo okuva mu butonde ntubaleetera anti-aging eziva mu butonde ntubaleetera amanya agaluma omutwe oguluma kuva mu butonde ebya sikiri nga sibyerabidde okuvanga kata okuvanga Korea byonna tebibaleetedde. Okay. Mujja tusanga mumwe tuli Hajat Hadija Bikorwa abaana abawumudde abaana abawala mubaleete senga yasonze dda. Hey, okay. Nameka. Wanji. Akaseera kano ntuse mu b'ebyokulya. Amanya agange nze Hadija Nakiwala nfumba mmere woteri yange bagiyita Frost Moment. Okay. Bannange mujje mulye ku mmere ey'omulembe ng'okedde nnyo obuwombo obulungi era ayo ebyokulya yasooka. Okay. Yasooka mu mwoleso bannaye mujje guno omwoleso sigulabangako twajaganyiza dda ekitundu kyonna kisanyufu tweyanziza nnyo tweyanzeege pokino kyatukoze. Okay. Nakyo. Wanjisebo. Okay, bakyaliyo? Waliwo noono maama bakyaliwoko nga babiri. Okay. Amanya agange nze Mulongo babiri natuuse dda wano mu Lubiri nga nzize okubasaavinga ndi wa snacks ngambakoowola mwenna mujje tube bangi ekintu kyaffe kitambule bulungi. Okay. Kitunyumire owulidde tuyige ebyobulamu ebyokulima buli kimu kyonna toyanziza. Lameka. Nakyo njagala okufunako ku balina tugeze ebyobulimi abazi tractor naki tebannaba kusetinga abo. Aba tractor tebannaba kusetinga bulungi. Abamu badde baleeta nga bwe bateekawo bwe baddayo bwe basomba. Okay. Abamu tujja kuba twongera okubanga tubafuna mpola mpola. Naye basobola omanya buli muntu yenna kyali badde kikulu nnyo okutuukako ku mbuga ya Pookino wano kubanga enteekateeka nnungi nnyo nga gye nkikomezza. Okay. Ndaba wali bannaffe abaddayi Super Lady. Yes. Okay. Nabo olaba nga baseetinze bulungi nnyo. Kagamba ekiri wano tekyetaaga muntu kubanga tukimunyumiza Lameka. Enteekateeka yaffe nga bwe nzize mbabuulira nti ku lunaku lwokusatu tugenda kuba tutandika. Ku lunaku olwokuna tugenda kutandika n'emisomo okuli omusomo gw'enkoko, embizzi, endabirira y'ensuku. Lameka okwawukanako n'emyoleso emirala. Enteekateeka yaffe tetusomesa busomesa tutyo. Wabula tusomesa nga tusinziira ku buzibu ki abantu baffe bwe babeera balina. Twasanze nga abantu baffe bangi badduse mu bulunzi
oli nakugamba nti nunze enkoko naye zange simanyi lwaki tezibiika simanyi lwaki enkoko ezange zirya nnyo kakati ne wensanga ng'omuntu enkoko abadde aziwa ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo kakati awo tosobola kukola magoba ng'enkoko oziriisa bw'otyo buli ssaawa ng'aliisa abantu ebyo byonna ebizibu twagala okulaba nga babitusomesa omanye nti enkoko olina kuziriisa otya olina kuziriisa biki okulaba nga nawe wenyumiririza mu bulunzi kubanga omwoleso gw'omulundi guno twagala okulaba nga abantu baffe tutunuulidde nnyo ekyokuba nti omwoleso bizinensi nga obulimi bizinensi omuntu nga obeera mu bulimi oba obulunzi nga bizinensi so singa ekyokukola omuntu okwejjako obwejja wabula ng'okola ng'otunuulidde okuba ng'ofunamu ekyensuku tutunuulidde abantu baffe nti bangi basimbye ensuku era ebitooke babiina naye bw'otuuka mu makungulo ojjamu kyenkana ki abantu bakooye okulima n'otuuka okugenda okuyunja ettooke nga kuliko ekiwagu ky'ettooke kimu ate ng'abalala bagafuna amanene amawanvu g'olabira ddala nti no gasaanidde kakati twagala okumanya ffe lwaki abalala tulima nga kuliko ekiwagu kimu oluusi kimu n'ekitundu lwaki abalala balima amatooke ne gavayo nga matooke ebyo byonna tugenda kuba tubiyiga ku lunaku lwokuna ate nga n'olusuku mweruli mu mwoleso omuntu asoma bw'alabako ne ku lusuku mu mwoleso mweruli kakati bwe tuvaayo ku lunaku lwokuna ku lunaku lwokutaano tuteeseteese tabamiruka w'ab'emmwanyi twagala okulaba nga tutuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekyammwanyi terimba twagala okulaba nga abantu baffe ffenna tusituka mu Uganda yonna okulaba nga ffenna tusituka ku kikwatagana n'ekirime eky'ettunzi eky'emmwanyi ti abantu baffe bangi babadde balina ebizibu bingi nnyo mu mmwanyi oli naakugamba nti we zaatandikira okuba ng'ezissaako ate ne zengera nga tezinnaba kutuusa ebyo byonna tugenda kumanya lwaki lwaki omuntu asaanye emmwanyi oba otuusa okuzinoga olina kuzikuuma otya okulaba nga nawe okuuma akataleko kubanga abantu baffe bangi abamu badde bazinoga bunozi nga baziwulula nga nto ebyo byonna tugenda kubisoma tugenda kuyiga engeri gye bamezaamu emmwanyi omuntu amanye nti emmwanyi nzimeza ntya ebika ebituufu okusimba byebiriwa tubijjawa byonna tugenda kuba nabyo mu mwoleso wano olunaku olwo olwokutaano tabamiruko oyo agenda kuba wabwereere omuntu asasula 5,000 zokka ku mulyango n'ayingira neyeetaba mu ttabamiruka wabwereere mwe tugenda okubaganyiza ffenna ebirowoozo nga abantu abeetooloolerako emmwanyi Lameka olunaku lw'omukaaga ate kyo kigenda kutokota si kisaanikire tugenda kutandika ne bannaffe bannapewosa nga bazannya emizannyo gyabwe wakati mu mpaka nga bagenda kusinziira mu masaza amasaza gonna agali mu bbendobendo lya Buddu bannaffe bannapewosa bagenda kuba bazannya emizannyo gyabwe naye ng'emizannyo egyo girimu okufuna ebirabo kale nkoowola bannapewosa mujje bwe tunaamaliriza ate tulyoke tugende ku puroguramu yaffe Nganzi gakyali mabaga tujja kubeerawo n'okubaganya ebirowoozo ku bikwatagana n'omulamwa guno gwe tuliko ogw'abannaffe abalimi abalunzi ne tekinologiya ogutambulira mu mbeera yaffe ey'omwoleso so ng'ate era olunaku olwo olw'omukaaga lwe tuyinawo empaka z'okuyimba kwaya z'ebisomesa byonna ebiri mu bbendobendo lya Buddu kwaya z'abavubuka ezo okuva ku bisomesa zigenda kuba ziyimba kwegamba olunaku lwonna tugenda kusiiba nga tuli mu kijjobi yeseba kale nkusiibudde nakiryowa tweyanziza sebo mukulu Lameka tweyanzeege bandabire bannabuddu bw'oba ompita ogattako nakiryowa Evelyn mu Nabuddu aw'ekiseera katukomyewo ampulirize Mandu Sukuli tuli mu mwoleso Masaka ensonga zetutambulirako mwami Muwanga Levelbeat lamusa kubatuliriza mbalamusiza nnyo mwe n'abatuuliriza amannya nze Charles Muwanga nga nkola ne kampani bagiyita Levelbeat International erese obujjanjabi obupya bwe tubadde tutamanyi nnyo naye nga bwo obuze buyitibwa regenerative science nti ffe ku mubiri tetujjanjaba bulwadde naye tujjanjaba abasirikale b'omubiri ne babeera balamu nti bwe tuba nga tukyali bato nga tulina emyaka 2 tetulwalalwala kubanga abasirikale baffe babeera bali 100% babeera balamu bulungi nga basobola okulwanyisa obulwadde bwonna oba butujjidde naye bwe tugenda tukula ne tutuuka emyaka 4 tutandika okulumwa kino kubanga enneeyisa gye tweyisaamu endya gye tulyamu byonoona abasirikale baffe ab'omubiri
then bwe tutuuka mu myaka 5 okudda waggulu awo tuteera okulwalira ddala ennyo kubanga abasirikale baffe banafuuyira ddala era bwe gaba mu magye gano aga gavumenti bwe babumuliza kati ffe naffe tuleese ezijanjaba gye bayita eya double stem cell therapy nti tukuwa abasirikale babajje mu plants ku lwa tekinologiya aliwo batunuulidde ebirime nga tulina Swiss apple okuva e Switzerland apple eyo ekaawa nnyo era bagikolako research ne bagisalako ne bagisanga ngezeemu ezimbye kati erina abasirikale baffe related n'abasirikale baffe ab'omubiri over 85%. Kati tulinamu ebintu bingi nnyo bye tugyemu abasirikale era abasirikale abo betukuwa omubiri ne gufuna amaanyi mu luzungu kye bayita athletic performance ne guba nga gusobola okwewonya era product eyo esobola okuwonya endwadde ezisuka 200 mu mubiri gw'omuntu. Okay. Masaka omwoleso gutandika kwosancha otukaddi. Masaka nsuubira ogenda ku lunaku oluddako enkya olw'obuvunaanyizibwa bwe nnina naye nga ku lwokusatu nja kubanga gye ndi. Okay. Era abaneetaaga bonna bajja kujja mu mwoleso bajja kunsangayo. Mpozi naluli era bwe nali wano bangi bempadde ku ddagala eryo era bangi balina obujulizi obw'amaanyi ennyo. Okay. Masaka kiki kyogenda nakyo? Bannabuddu abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bendo eryo kye babeera basuubira ku mudaala gwa level bit. Masaka naakabeerayo ndowooza myoleso guno gugenda kuba gwa 5 gy'emyaka kati gigenda mu 5 naye tulina product bagiyita Miracell Plus. Miracell Plus eri mu kabox kamyufu mulimu busackets munda muli bulinga Orbit buli 24 bulinaku olyako kamu okasumulula n'okasala n'okayiwa wansi w'olulimi nomala n'onywa amazzi kagenda kudduka ko kanoonye ekizibu ekiri kakitereeze onagenda okulya abadde aluma omugongo nga guwonye abadde alina prostate ng'eteredde abadde alina buli kalwadde konna katerera kubanga cells zino zo zezenoonyeza nti ffe tetukebera cells zezinoonya wonna woolina ekizibu neziterezaawo onagenda okulaba abadde alwadde kino nga kiteredde. Obujulizi tulina bungi twakawonya abantu ababadde n'endwadde ez'olukonvuba ze tumanyi basuka mu 100 wano mu Uganda. Miracell kiki? Miracell ekigambo mira mu lulimi olumalezia kitegeeza miracle. Kati miracle cell in the red box. Cell eyo eze okuba nti etuyambako ku ndwadde ze bayita ez'olukonvuba zezino ze tutasiiga bannaffe be tusula nabo mbuliri. Tugeze oyina kansa akuluma nga naye omukyala tamuluma gwakuluma oyina pressure ekuluma omukyala temuluma sukali akuluma abula okutta naye nga omukyala gwolina yeetakola ki kati endwadde ezo ez'olukonvuba omuli kansa yegulidde erinnya okutta abantu. Kansa kyeki? Kansa ze cells ezibeera damaged ezibeera n'obuzibu ne zifuuka abayeekera mubiri gwaffe ne zikola kye bayita tumor ebizimba okakana ne zoonoona ekitundu ekyo nekiba kyonna nga kiggwawo. Kati ffe tukuwa cells ezo buli kapawuda bw'okasa wansi w'olulimi kadduka ne kagenda wali cells embi ne kazitereeza ojja kulabira omukyala abadde alina nga agenda kusalibwako ebbeere nga literedde. Abaami prostate eringa prostate etereera bulungi era obujulizi tulina bungi nnyo ku lwa product eyo. Okay. Masaka product erimu sentimeka? Product tugitunda $28 emu naye bw'oba oguze bubiri tukusalirako ne tuguza ku discount $48. Tugenda Masaka mwoleso gw'abantu ba Kabaka maki tumanyi mu mwoleso nti buli kimu ebbeeyi ebesse. Yes, ku lw'omwoleso mu mwoleso naluli nabagamba era sebo wangamba nga era sisobola gaana kubanga nange njagala abantu bafuna obujulizi nemba nga anaabaguze mwoleso ajja kugula $25 akabokisi ako omuntu yandibadde yeetaaga obubokisi 3. Okay. Abasinga obungi bw'olyayo kamu ng'obireka naye omubiri gwetaaga obubokisi 3 obanga addidde mmoroka enkadde n'ojjamu oyiro n'oteekamu omupya oyo omukadde n'omugya mu yingini n'oteekamu omupya nawe no cells oba otaddemu ng'emmoroka ogikoze service kati bw'onywayo akabokisi kamu obanga mu kifo kya liita 6 ze bateeka mu mmoroka ng'oyiyeemu 2 naye kati obubokisi 3 gy'emyezi 3 nga buli naku olyayo kamu ojja genda okuwulira nga obadde olinnya olusozi nga oweekeera this time around ojja kudduka misinde ojja genda okuwulira obadde osumagira nga tetukyajja ojja kugamba kaddizawo ddala omubiri ne gufuna kye bayita athletic performance ne guba nga gukola nga bwe gwali gukola nti bakulaba olina emyaka 6
nenga mundo ozeyo li myaka 2 oze bujja yesewo 2 gasoboka kweli munda muri kisoboka kisobokera ddala bulungi ampulizo oli kumando so kano kabeera mu buki kabamu mazzi kabamu buwunga ko gendi kasaketi kosala nteka wansi olulimi mazzi buwunga kiki kabamu buwunga okay obuwunga obwo baddira ne baddira ebimera ne babijjamu cells zaabyo kubanga zifaananira ddala ez'abantu kyovola batugamba nnyo okulya ebibala nga tubadde tulwadde sukaali pressure ntirya nnyo ebibala something like that kati na wano eno product bajjamu cells z'ebimera ebyo ne baziteeka mu powdered form era bwe bazikuwa ziba zirimu ebintu ebisuka 15 mu kapawuda ako mubaamu enkoma mawanga mubeeramu ebitafeeri mubeeramu swiss apple mubeeramu nti byonna babikwata ne bakozesa technology wali generative ne bajjamu cells ezo era zetukuwa cells ezo zoteeka wansi w'olulimi kyovola n'enkozesa ekyuka lwaki wansi w'olulimi wansi w'olulimi awo we wava amalusu we wali ekkuba eringirira mu musaayi gwaffe ne bayita sublingual gland mu luzungu nti era kyovola ne pressure bwe kuba akakerenda bakakuwa ne bakakuteekawo wansi wava amalusu awo kadduka mangu ne kagenda ku bwongo obwongo ne bukasindikawo nawe olina problem kati ne stem cells we tuziiwa n'obunira n'osirika bwe zimala okuggweramu ne kadizolovinga nti tukatera kakozesa ku makya nga wakazuuka kubanga omubiri guba gwasamye buli katuli nga gunoonya ekyokuyingiza kati nawe bw'okateeka wansi w'olulimi kajja kudizolovinga mangu then omala onywa egiraasi y'amazzi emu kajja kudduka ko kanoonye w'olina ekizibu okuba ejjinja limu n'ebinyonyi ebisukka 20 kasobola okuwonya endwadde ezisukka 200 mu mubiri era bw'ogenda kati Tanzania batwala container ennyonyi tekyamala bw'ogenda South Africa Johannesburg batwala container nawane waffe twaleeteranga ku nnyonyi naye kati tunatera okuleeta container kwegamba abantu bayambiddwa nnyo okay ampuliriza oli kumando so ku mudaala gwammwe kyekigenda okubaako kyokka e Masaka tulina ne products endala tulina kubanga wano mu Africa tulina tutera ogamba nti eyo bamwita mukalakasa nti yawonya kino na kino na kino na kino twagirange mumbu abasajja bukirana ngawonya endwadde nga 2 kati bano batandise nti product yaffe esobola okuwonya buli kamu naye kati batandise okukolayo ebirala kino ne bagamba kya ulcers kino kya kino ebyonna tubiina nenga Miracell buli kimu kyonna esobola okikola ampuliriza oli kumando so dakiika ziri 35 njagala kujjukiza Kyoto Laundry Soap ye sabuni gwosaana okweyuna ensangi zino Kyoto Laundry Soap mweweevu mu ngalo amuka mangu nnyo awunya bulungi nnyo atukuza engoye mwattu nno tayokya na ngalo sabuni wa Kyoto musange maduuka gonna okwetulula Uganda gwayagala okusuubula bakubire ku noti 782 822 382 noti 782 822 382 oba noti 7 noti 2 Luenda anamunana bisatu nkaga mutano noti 7 noti 2 Luenda anamunana bisatu nkaga mutano mujja kukwatagana bei nungi genda bakusubuze Academic Registrar wa Uganda Technology and Management University ayita abantu bonna okujja okwewandisa mu September intake mu courses nyingi ku mitendera gya degree ne masters balina amasomo mu computing technology and engineering business humanities ne social sciences bafunye n'olukusa okusomesa bachelors of laws abayizi baabwe basobolera ddala okusomera ku online weekend oba buli lunaku kyali website yaabwe eri www.utamu.sc.ug www.utamu.sc.ug oba okube ku simu eri noti 75 noti 599 lusanvu 36 oba noti 7 noti 884 lukaaga 43 ojja kumanya ebisinga Utamu erina kampasi Bugolobi ne Kungu n'olwekyo bagezeeko ojja kusobola okutambula nabo omuntu nga takusanze Masaka mu mwolesa kusangawa mwami mwanga wano mu Kampala ndi ku Kampala Boulevard ekizimbe kya Mr. Sudirwawo Kampala Road yawo waliwo Cafe Javas Bank of Uganda Posta ekyo ekizimbe ekyo ewali Cafe Javas ndi ku mwaliro gw'okuna room eri 403 era bw'otuukawo obuuza Muwanga Charles ntera okutuukawo ku ssaawa 3 nenva oluusi 11 12 kati obudde bwonna obusigadde osobola okunsangawo
ojja ne tukuwa product n'ogitwala n'ogikozesa n'obeera bulungi. Okay. Yeah. Esimu bakufunira kweriwa? Esimu eri 0772 9 6 5 05 oba 0757 mwenda 39 953. Okay. Eri esimu erichi? Eri 0757 mwenda 953. Okay. Oba 0772 9 6 5 Mpozi bananga bampuliriza naddala abasukka mu myaka 4 okudda waggulu. Banange muyiga okweteeka mu ssente. Okay. Muyiga okwekola service kubanga ffe tulinda olumbe bwe luli kukwata ne lukukuba wansi wena nojjukira okukola ki okwefaako ogenda okutuuka nga bagamba ensigo ndwadde kino kirwadde kiri kirwadde so nga singa wategeera at least ne weteekamu ssente akabox ka mitwalo 28 ziwulikika nti nnyingi mu kamwa naye eno product yali yeetaaga ne miliyoni namba kubanga ekintu ekiwonya sukaali ne kitereza kansa ne kitereza ulcers ne kitereza buli kalwadde konna ne kabanga mu mubiri gu stabilizinga. Okay. Kati kyandibadde nga kibeera kya bbeeyi nnyo. Toyanze nnyo ampuliriza oli ku Manduso CBS 89.2 tuli mu nsonga z'e Masaka ez'omuleso gwa CBS Peosa ogutandika olunaku lwokusatu olwa Sabbiiti eno. Tukusigidde ekifaananyi we tutandikidde ne Evelyn Nakiryowa olwedde ali ku mbuga ya Poki ne Masaka. Abolesinga bali mu kuteekayo tents ez'enjawulo bayingiza byamaguzi byabwe n'ebiringa eyo. Tugezaako okusiga kifaananyi ku biri eyo omuntu wa Ssaabasajja guno mwoleso gwa bya bulimi n'obulunzi waawo n'ebyobulamu ne butambulirawo okutereeza obulamu bw'abantu. Nina Donas avudde mu Agrifarm Uganda era nabo bali mu nsonga za bya bulimi abamu ku boolesi abagenda okubeera Masaka mu mwoleso. Tulamuseeko Donas. Neyanziza nnyo omukulu Lamek olw'omukisa guno amanya gange nze Donas ayina embabazi era nga nkola n'ekitongole kye bayita Agrifarm Uganda. Agrifarm Uganda ffe abaleeta eddagala erikyasiiza okubeera eddungi era nga tulijja mu countries ezisinga okubeera ennungi nga liriwo okujjanjaba ebirime. Mu eryo tutandika n'eddagala tuba n'eddagala ery'ekijimusa wali ekijimusa kyaffe kye bayita Wukso era byonna ebyo tujja kubyolesa mwoleso guno tujja kuba twesunza okubalaga n'okubasomesa. Tubakunga mwenna okujja ku mwoleso gwaffe naddala okukyalira ku mudaala gwaffe. Ku mudaala gwa Agrifarm biki ebigendo enteekateeka yagwe egenda kubeera etya? Omulimi wali abalimi b'emmwanyi n'ab'ebirime ebirala beesunga okumanya kiki ekigenda okubaako. Neyanziza nnyo omukulu Lamek kakati ku mudaala gwaffe gwa Agrifarm Uganda gugenda kubeerako first of all abalimi b'emmwanyi tubeesunze nnyo. Tulina eddagala lyaffe ery'akawuka akakawuka kasumbuwa nnyo abalimi b'emmwanyi akakawuka akakaza amatabi g'emmwanyi. Tulina akadagala kaffe bakayita Galil ate okozesa kitono nnyo n'oba nga okeekereza ate nga kakola bulungi nnyo. Ne tubeera ne ku mudaala gwaffe still tugenda kubeerako n'ekyo ekijimusa kyenjogedde kya Wukso. Mweno season mukulu Lamek mpa omukisa okutegeeza abalimi baffe nti season zigenda zikyuka. Kakati mu bino ebiseera weetaaga ekijimusa nga kigenda kuwanirira ekirime kireme kufaako ate okole loosi. Ekyenjawulo ekiri mu kijimusa kino ekya Wukso nti kirimu sitiika enkuba bw'etonnya kiba tekivaako ate n'ekirala kirimu mu luzungu kye bayita evaporating agent nti mu biseera ng'omusana nga mungi nnyo kiyambako okukuuma amazzi mu kirime nti kiba amazzi gaba tegagenda kufuumuuka nnyo. Kati ekyo ekyenjawulo ekiriko. Okay. So babeera basinga okusuubira ku mudaala gwammwe. Si n'ekyo kyokka mukulu Lamek tulina n'akadagala kaffe nti ffe tuliwo okulabirira emmwanyi n'ebirime ebirala byonna. Kati waliwo abalimi baffe batera nnyo okufuna obuzibu bw'ekikaata. Mu luzungu bakiyita leaf rust naye kuliko n'ekirala nga coffee berry diseases nga osanga ng'emmwanyi yo nga yo ndwadde. Kati tulina akadagala kaffe bakayita Quadris kanjawulo nnyo era omuntu agenda okufuna omukisa okukyalira ku mudaala gwaffe mu mwoleso guno agenda kusanga abakugu abalungi abagenda omuyigiriza butya bw'oyinza okulabirira emmwanyi oba ekirimi kyo ekirala n'oba ng'okifunamu ate ng'okozesezza ebintu bitono nnyo ate era ng'okeekerezza ssente.
kataka kadagala ka quadris kakola nnyo ku leaf rust ne coffee berry diseases. Okay. Nga bwe tugamba tulina aka coffee twig borer that is galil. Then n'ekirala mukulu Lamek abalimi be bakasooli nabo tetwabalabidde tulina ensigo ennungi. Ensigo ezo era omuntu anajja ku mudaala gwaffe still tugenda kumuyigiriza. Waliwo ensigo ez'enjawulo nga ensigo eba nnungi esobola okubalira mu myezi 3 ate nga oba ojjamu ensawo nga 35 ku 45. Moyikemu. Kyekyenjawulo. Hey. Okay. Yes, ekyenjawulo ekiri ku kasooli waffe kati omuntu yenna anajja ku mudaala gwaffe. Bannabuddu tubeesunze nnyo, bannamasaka mwenna tubeesunze nnyo, tugenda baaniriza, tugenda basomesa era tukunga tubeesunze. Okay. Lwaki omuntu teyandisubiddwa omwoleso guno Donas? Mukulu Lamek. Era tweyanzizza nnyo Kabaka kubanga guno omwoleso omuntu kyetugamba toyina gusubwa ekyenjawulo ekiguliko nti oba ofuna first hand information mu luzungu kye bayita nti nga bwe tukyogedde nti first hand information nti ofuna okumanya okuva ku mukuggu. Okay. Bakufune bwe tubeera nti wano wulira ono akugamba kino nakugamba kiri naye oba olabirawo ddala ng'omuntu akulaga nti kino bwotyo bw'okikozesa ennimiro eba wali ng'omuntu akulaga nti ogenda kufuuyira bwoti emmwanyi ogirabirira bwoti okutandika ku kikolo kyennyini paka kukungula. Okay. N'okumanya ensigo ennungi ngenda kugijjawa bwe mba waakulabirira bwe nti kino ekirime ntandika ntya kati omuntu ng'azze mu mwoleso guno gwe gw'omukisa ogubeerawo nti buli kyoyagala okumanya kyonna ku kirime ekyo oba okifuna first hand information. Okay. Kakati omuntu atagenda kujja tugeze atafune mukisa kubasanga mu mwoleso abasangawa? Mwami Lamek kakati tulina offices zaffe ziri ku Goodwill Industrial Area kati bayitawo kati ennaku zino Chinatown. Yes. Bw'oyingira mu kizimbe munda omwo era oba olaba ekipande kyaffe kinene bakiyita Agrifarm Uganda. Tulina ne outlet mu Container Village naye kiyinza okukwanguyiza nkyasobola okubasomera enamba yaffe y'essimu awo kiba kikwanguyira kine bwoba obuze oba osobola okutukubira ne tukulagirira. Gogikwata mwennyini? Oba ne mumwoleso gwennyini. Gogikwata enamba eyo? Nze agikwata ssebo. Gisome. 078 18 82 37. Jidde mpola 078 18 82 37. 078 18 82 37. Era mwami Lamek abantu babitegedde ndaba essimu ziri wano zityankana naye mwenna mujje tubeesunze tubayikirize obulimi obulungi. Okay. Masaka muyingira ddi nkya? Bana mu bakusedde. Tugenda kubeerawo nga tubalinze tubeesunze enkya tugenda kubeerawo naye era omwoleso engeri gye gutandikamu abalaba setizi. Naye tugenda kujja mwami Lamek tugenda kujja tukole setup. Okay. Abantu baffe batusange nga tuli ready. Abayigiriza bangi kye bayita agronomist abalimisa bangi era omuntu talina kusubwa mu ddaala gwaffe. Okay. Toyanzizza nnyo ddala. Kale batulire tusinkane Masaka. Amina tubeesunze okubalabako. Kale nyawo. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika ziri 46 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Agrifarm Uganda bebo nabo bamu kuboolesi n'abalala bangi baleese tractor baleese obuuma ebintu byonna babireese ebikwatagana n'ebyobulimi n'obulunzi mu mwoleso Masaka. Kale tusaanidde kugusubwa emisomo na buli kimu ekigenda okubeerayo. Tuli Masaka mu Buddu ku mbuga ya Pokino. Katukulina ampulirize Manduso ko dakiika tubuza 10 zokka bwe ziti tuyingire essaawa 3 bwe zikona 3 tugenda mu mawulire n'Olivia Kwagala buli kimu agenda kuba kikutuusaako bulungi. Omupiira gwa Uganda gukyagenda mu maaso ne Somalia tuli mu dakiika ya 89 tubuze dakiika mutukona 9 tumanyize bana babatwongeddemu naye gukyali 2-0 Uganda egukulembedde ne golo 2 Somalia ekyasambasambako naye akatimba tebannaba kukalengera. Bana Uganda mbanjulira sabbuuni aleeta akamwenyumwenyu ku matama, sabbuuni omulungi ennyo ow'omuti eyegulidde erinnya ennaku zino. Sabbuuni aliko yejjama white washing bar soap atukuzanya engoye muweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate tagwerera mangu
Jama whitewashing bar soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula sente za nseko buseko bogerageranya ku bei eya sabuni omulala. Ate sabuni gwolina okunaaba n'otaddamu kuloza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap wali mbikanga Lanzo blueberry, Lanzo vanilla spooberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduuka ne supermarket wonna okwetola eggwanga. Mugezeeko togenda kwejjusa, genda mu dduuka erikuli okumpi bagame njagala Jama njagala Lanzo. Genda mu supermarket ekuli okumpi obagame njagala Jama njagala Lanzo. Ate nawo obusuubuzi genda mu kikuubo mu banafa ba Chapa Enterprises haji ensonga settings edda yamulese mu bungi. Mutesa Wandera University Kabakazi University yeyita abayizi bonna abamaliriza one L-level okujja okwewandisa mu Augustine Tech. Bawandisa abayizi ku diploma, degree oba masters era abayizi basobolera ddala okusoma buli lunaku, weekend oba ku online eri abo abalina obuvunaanyizibwa obulala. Balina courses nyingi: civil engineering, electrical engineering, tourism and hospitality management, mass communication and journalism, industrial art and design, education with ICT, arts with education, business administration, accounting and finance, social work and social administration, n'endala nyingi nnyo. Okwewandiisa kugenda mu maaso ng'osobola okugenda ku mutimbagano ogwa www.mru.sc.ug obakyalira Mutesa 1 Royal University ya Masaka City Kirumba Main Campus gye bali eyo newaneka ke Kamengo waliwo ettabi erya Mutesa 1 Royal University. Esimu kuba kubira eri noti 752 65 83 92 oba noti 7 noti 6 87 noti ne 2 75. Mutesa 1 Royal University Dionre Royal Chartered University. Nolwekyo mutwale y'abayizi babangulwe ku mutindo omulungi. Mwami muwange ekigambo ekisembayo nga tumba wumba ensonga z'omwolese Masaka gutandika ku Lwokusatu Kosancha bannabuddu beesunze buli kimu bubaka ki obusembayo nga gwe omwolese. Empozi nze abampuliriza oba abatuuliriza bw'oba Katonda nga abadde akuyambye n'oba ne mukaddewo nga waali toyina kirabo ku nsi kyewali omuwadde kyenkana stem cells. Nkusaba mugulire stem cells ozimuwe addemu yeyagalire mu nsi muno tali kwerabira ebbanga lyonna. Tulina agalwadde agabye ennyo ge tulina kati nga prostate kufa abasajja bwekwatako ebibaawo byonna mubimanyi. Tulina pressure, sukali, ulcers, ebyo ebirwadde byonna bibi nnyo. Nti omuntu wagenda nga akula ne bimukwata era bye bituviirako okugenda amangu. Sigaana okufa teeka buli omu alina okufa naye naffe ate tweyanguyirizaako okufa kwaffe olw'ebintu bye tulya enneeyisa gye tweyisaamu bitwanguyako okufa amangu. Owulira e Bulaaya abantu baweza emyaka 10-12 ne wano mu Africa kasi abasoma nti ofudde obadde olina 6 buli omu ng'agamba obadde okaddiye. Naye bwe tunakozesa product eno ejja kutuyamba tuddemu naffe tuwangaaleko tunyumirwe ensi. Mukama gyayiseemu era mbasaba mmwe abampuliriza nga bakadde bammwe bali mubagulire stem cells omuweyo buboksi bubiri amale emyezi 2 nga buli oddemu omukubira essimu ajja kugamba si kyalina kyempulira kinuma. Okay. Yes. Ampuliriza Emmanuel banna Masaka lwaki bagwanidde okujjumbira omwoleso guno? Banna Masaka bagwanidde okujja okumanya omwoleso kubanga ennaku zino tekinologi alese ebintu ebipya bingi nnyo. Kati bw'oba tozze kulaba bibeera mwoleso ku tekinologi byalese ebyobulimi waliwo bw'otunuulira ebyobulimi nga nabyo byanjawulo ebyobulamu kwegamba jangu mu mwoleso otegeere ebintu ebipya ebizze oleme kusigalira mabega kuba byo bizzewo ebiri. Okay. Obubaka obusembayo? Obubaka obusembayo Masaka nja kutuuka ku Lwokusatu nja kubeeramu mu mwoleso era ku Lwokusatu nja kuba gye ndi nkubira ku simu ojje n'emitwalo 25 otwale eddagala bw'ojja n'emitwalo 48 nkuwa obubokisi bubiri omire obeere bulungi era nja kubaayo mu mwoleso ku lunaku olwo lwe mbagambye. Mpozi nawe Kampala atagenda kusobola kujja Masaka jangu ku Kampala Boulevard ku mwaliro ogwokuna ononye room 403 wendi awo ojje tukuwe eddagala omuntu abeere bulungi naawe obeere bulungi weyagalire mu nsi eno teri mbeera yatutonderwa nti tulina kuba bwetyo ebbanga lyonna. Okay. Esimu bakufunira kweriwa? Esimu eri 07 72 96 57 05
oba 0757993 enamba ezo zombi ne ku WhatsApp kweziri jangu ku WhatsApp nkuwe videos nawe olabeko ku stem cells bwe zikola ogenda okujjanga bisinga byonna bitegedde. Namba ki? 07729 50705 oba 0759793 Okay. Ampuliriza programu ya lero bwetu betambudde nkwebaza nti obadde muliriza mulungi okuva gye twatandikidde kugamba omwoleso munnabuddu gutandika ku Sankya omwoleso atanaba kutuuka banno bawulidde batandise okusetinga olunaku olina lwankya genda obeereyo mu budde omudaala gwo gusetinge buli kimu oteekeko abalabi bajje bagulabe ebintu nga bwe musuubiza okubitwala tubitwalire ddala akatale kagazi business tuzikuba abantu mu maaso bazirabe naawe omulambuzi genda olambula omwoleso guno buli kye weetaaga nga kikuŋŋaanyiriziddwa mu kifo kimu ayagala machinery weekiri ayagala eddagala ly'omunnimiro weeriri ensigo ennungi weeziri endoko ennungi weeziri buli kimu kye weetaaga eby'omu bulunzi naki byonna weebiri buli kimu ekirungi cream yenna ng'akuŋŋaanyiziddwa mu kifo kimu gwe mwoleso guno ogwa CBS Post Sindika njako gw'ebyobulimi e Masaka ku mbuga ya Pokino kale nno abalabi b'omwoleso ababalambuzi mugende mugulambule ate mu bungi ennaku zonna mufune bimwetaaga gendamu n'akasente kubanga ebyokugula bingi gendamu n'akasente ogule byeweetaaga emiwendo nga giri wansi ate ng'ogula oligino amagezi ogafuna okuva ku source nga Donasi Wagayi nti bakugu akubulira kyakugamba ddala nga kyekyo. Nze Kalule Lameka Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awanga.